mwezi ogw'omukaaga omwaka 2020. Endagaano yagenda okukolebwa eri abatunda n'aguze fembi ne tukikkaanyako nga tukimanyi bulungi nti ku ttaka eryo kuliko abaliko abeesenzaako, era mwami Kyabahwa embeera eyo yali agitegeera bulungi era n'agikkiriza. Era mu ndagaano eyo mwalimu okukkaanya nti mwami Kyabahwa ne Uganda Muslim Supreme Council bajja kukozesa amateeka okulaba nga abantu abeesenza ku ttaka eryo bavaako, ng'ekyo kyali kirina kukolebwa mu nnaku 6. Nga wakayita ennaku 3 ng'endagaano eno ekoleddwa, mwami Kyabahwa n'abantu abalala be yafuna bagezaako okutwala ettaka lino mu ngeri yali ey'amaanyi, era ebintu byayonoonebwa, ekyavaamu abaali batudde ku ttaka eryo okuwawaabira Uganda Muslim Supreme Council. Abo nga batuwawaabidde, ate ne mwami Kyabahwa naye n'atuggulako omusango olw'okuba nga yali alemeddwa naffe okuba nga aweebwa ekintu kye yali aguze. Kati okusalawo naffe ne tuteekawo appeal eyaffe nga Uganda Muslim Supreme Council. Nsonga file zonna tutaddeyo, tulinda olunaku lw'okuwuliriza appeal yaffe. Tosobola kuvaayo mu level eno eya High Court n'ogamba nti batakinge batunde properties zaki. Kati enkya appeal bwevaayo ate neesazibwa oba neesalawo eya High Court, kiki ekigenda kubeera nga bumaze okutunda onaakola ki? So nze kyendaba tekyali kya bwenkanya okubeera nti waliwo appeal ate wano ne mukkiriza abantu bakole ki, batunde properties za Busiraamu. Sisuubira nti ebadde eri mu bwenkanya, ekyo kye njagadde okwongeza. Muslim Council kitongole kya ddiini, kitongole kya mirembe, kitongole kikkiririza mu mateeka, ate tulina essuubi nti amateeka g'eggwanga gajja kukwasibwa bulungi mu bwesimbu era tufune obwenkanya. Kuba awali obwenkanya tetusobola kuwangulwa, kuba ekituufu kiri nti ekigenda mu maaso kakati si kya bwenkanya. Kati nga tutunaba ggendo eyo waggulu, tulina obwesigwa mu kkooti tejja kukola ekituufu inshallah. Jjukira nti endagaano gye twakola naye obuvunaanyizibwa obw'okuggyako abayasenza bwali bulina kukolebwa babiri, ffe naye. Naye akati omusango gwatuwawaabira agutuwawaabira ng'atuvunaana, ffe mbife naye okulemwa okukola kye twakkaanyaako. Mwami Kyabahwa yateeka omusango mu High Court Commercial Division nga 13 mwezi ogw'omukaaga omwaka guno 2023. Bannamateeka baffe baateekayo okusaba kwabwe mu kkooti okuyitibwa leave or permission to appear okusobola okutuwolereza mu nsonga eno. Era olunaku lwateekebwawo okuwulira okusaba okwo lwali nga 17 omwezi ogw'omusanvu 2023. Wabula ate kkooti yawa ensala yaayo ng'egoba okusaba kwaffe era neeragira Uganda Muslim Supreme Council okusasula mwami Kyabahwa obuwumbi 18 n'obukadde 9.
endagaano yaffe yalimu okutunda ng'ebbeeyi yali obuwumbi 3 n'obukadde 584 naye ekooti yetulagira kusasula 18 obuwumbi n'obukadde 9. tulowooza nti ekyo si kya bwenkanya olwa nsonga nnyingi nze tutajja kuyitamu kati kubanga waliwo okuwulira